This is Wamukyala Aha, chiri Uganda mama nyabo. Mbanirizaako ku Phiphie ate nga ngamba nti mukola kyamaanyi nnyo nnyini ddala abamikwano okubanga mujje ku mireko yonna gye musinzira. Nina abalungi okuva mu ggwanga erya Turkey, Saudi Arabia, Oman, Dubai, Qatar, Jordan, UK, Canada, US yonna yonna gye musinzira abamikwano. Nsiima nnyo nsiimira ddala abali mu ggwanga lyattu Uganda, Kenya, Rwanda, Tanzania mwenna mbalengera wano naye ngamba nti mwebale nnyo mwebalire ddala. Amawulire gogongera kubanga ate munange gamalamu bumazimaanyi kubanga abantu betutunulira ebiseera singa nga fe tugamba nti be balina okubanga batu inspiringa ku mbeera olusi gye tuba tuyitamu naye munange nga nabo bantu bituuka ekiseera ne bibasoberako ate munange tebigenda bulungi ku saidi yaabwe naye ng'ekyokola tetukiyina yes agali mu nkubo essaawa eno agaliwo gali ku mwana muwala amanyiddwa nga Nina Rose n'omukulu amanyiddwa nga Ojambo bagugwenza okuyita Daddy Andre yes kigambibwa nti kati atuuse okubanga akubira Ojambo Kajambo Nina Rose we bituuse naye nga tetulina kyakola kyonna kyekiri tugenda kubanga ate tukifesinga nga bwe kiri olugambo lugenze ne lubalukawo oluvannyuma lw'ebigenze maaso kubanga ate bitambula bitandikidde wali ku mwana muwala amanyiddwa nga Rita Kagwa mwabali ku Snapchat mumutegeera ddala bulungi omukyalo oyo yes yavuddeyo nabeera nga atuwa olugambo nga ategeeza nti Daddy Andre yayingizaawo kashe empya okitegeera era nga mwana muwala gwe yayingizaawo yategerekeseeko erinnya lya Shakira gwolengera awo wansi awo mu katete yakamyufu omukyalo oyo yagenda okubanga ate adda mu bigere by'omukyala amanyiddwa nga Nina Rose era ng'oyawangalira mu ggwanga erya America era nga kigambibwa nti enteekateeka ziri mu kugenda mu maaso Daddy Andre agenda abeere ng'ate akola emikolo egy'okukyala emirala mu maka amalala jjukira nti okukyala kwe ne Nina Rose kwewuunyisa bangi naye nga bagenda mu maaso okubanga bakikola nga batugamba nti bo baali batandika dda okukola relationship yaabwe emyaka egiwerako ddala nga 6 emabega so ffe twagenda okitegeera nga kiri kikeerezo okitegeera naye ekikulu kyabina kiri nti baali beeyagadde baali bagenze mu maaso okubanga ate bakola step endala mu mukwano gwabwe bwe batyo ennaku z'omwezi zaali nga 23 omwezi gwali gwa October ne bagenda wali ekireka mbwe bati nobeera nga bakwasaganya emikolo gya Nina Rose mu maka ga ssenga wa Nina Rose abangi ne tusanyuka munange nga tulaba nti obulamu bwa mwana muwala ono bugenda kukyuka bingi ebizebeerawo mu bulamu bwa Nina Rose ffenna bye tulabye naye ng'ate avuddeyo enfunda eziwera ng'atutegeeza nti byonna kati ebigenda maaso kubanga bituuka mu bulamu bwe byesigamye ku mukulu ono amanyiddwa nga Ojambo Andrew gwe wandiise Daddy Andre nti akoze kyamaanyi nnyo okubanga ate akyusa obulamu bwe naye wenjogeera essaawa eno ebiriwo byonna biraga nti they are no more katulabe tomanya mungu anataasa ekisookera ddala Daddy Andre abadde afollowing omuntu omu ku Instagram ye Nina Rose era yagenze n'amwani following nga wenjogeera ayina 0 following talina gwagoberera wadde n'ogu wabula ye agobererwa kyesimanyi oba talina mikwano talina banganda ne Bobi Wine n'amulema okugoberera anyways ne mwana muwala Nina Rose naye bw'atyo bwali yeegobako dda bakawawa tagoberera abadde agoberera omuntu omu yekka era nga bw'olengeraawo afollowing omuntu ogu omu Daddy Andre lwakuba nti ye tanaba kumwani followinga kyekyenjawulo ekiriwo ye akyama followinga era nga bw'olaba wano nkulengeza omuntu gwa followinga Nina Rose official afollowinga Daddy Andre official yekka ogwo omukwano kye gwabatuma okukola tebagoberera abantu ana baserebu be Uganda tebagoberera abantu balala olaba ne Bobi Wine ayina bagoberera bawerera ddala 10 n'okusoba kati bano bo tebalina gwe bagoberera okumanya abantu bakowo oba mikwano gyo giwulira giti egy'abano anyways ekyomukulu Daddy Andre kyagenze maaso okubanga akola nga unfollowinga mwana muwala amanyiddwa nga Nina Rose gatako n'okuba nti agenda maaso n'okubanga ajjayo ebifaananyi by'emikolo gyabwe agenze n'abijjayo byonna aleseemu ebya Nina Rose ebitonotono naye nga byaleseemu si byebiri ebyemikolo byonna ne bu video akina byonna twala tugende yagenze maaso okubanga ate abijjayo ekikolwa ekyo kyakoze si ye yekka asooso kikola twalaba mwana mulenzi Wike Benda era namukutuusako wano oluvannyuma okusattuka ne mukyala we maama w'omwana we Dante naye yakola ekintu kyekimu yagenda mu maaso okubanga adiliitingayo obufaananyi bwonna bwe yali atadde ku social media platforms ze obwalimu mama Dante si ye yekka anakutwalako wali mu ggwanga erya Tanzania n'enkulengeza omukulu amanyiddwa nga Harmonize bwe yayawukana n'omukyala we amanyiddwa nga Kajal ye omukyala amanyiddwa nga Kajal yagenda mu maaso n'ajjayo ebifaananyi byabwe byonna bye baalimu n'omukulu oyo amanyiddwa nga Harmonize gatako n'okumwani followinga ate nga ye omukulu amanyiddwa nga Harmonize talina kye yakola wadde buli kimu yakirekanga bwe kyali so
buli omu omukwano gulina engeri gye gumutumamu obubwe singa aba avudde mu mbeera. Naye kakati kino kye tutunuulira essaawa eno, nze okusaasira kwange nkutadde nnyo okusaidia mwana muwala amanyiddwa nga Nina Rose olw'ensonga nti agenda facinga challenges nnyingi kubanga ekibadde kimuwa amaanyi, ekibadde kimukyusizza obulamu. Tumumanyi bulungi nnyo nti abadde addict oba yali addict, naye twalaba Daddy Andre nga akyusa obulamu bwe era n'avaayo n'atestify nga n'atugamba nti Daddy Andre yakyusa obulamu bwe. Daddy Andre yamujja kayaga, yamubuulirira, yamulaga ekkubo kwegamba abadde amwebalirako 8 ku 100. So kati embeera efaananako bwetyo bwe tuba tutunulidde ku saidi ya mwana muwala amanyiddwa nga Nina Rose, kitegeeza ebintu byogenda kwongera kwonooneka ku saidi ye. Okitegeera? Yes, ayinza okudda mu mbeera mukazi wattu gy'abadde yavaamu singa oba aba teyeegendereza nnyo. Kisookera ddala agenda facinga depression. Okitegeera? Agenda beera ne stress y'amaanyi. Abantu bo batandise dda okuba nga ate bajanjawaza wali ku social media. Abawulira ennaku yes bagiwulira, n'abawulira essanyu batimiti will end in tears. Batandise dda ogamba nti nze nabagamba, nze namanya. Okitegeera nabo batandise dda. Naye tusooke tutundeko ku mwana muwala Nina Rose obulamu bwagenda okubanga ate addamu okusinziira ku ndaba yange ne ku ndowooza yange yandisindiikirizibwa okudda mu mbeera eri gye yavaamu. Ebiseera ebisinga tulaba bangi nnyo nga bayita mu mbeera enzibu ezifaananako bwe ziti. Teri kintu kisinga ku affectinga mulamu bwa nsi eno nga zino ensonga z'omukwano n'ensonga za bizinensi. Ebintu bino bikyankalanya nnyo abantu mu bulamu bwabwe era nga bangi tubalabye bibaviirako okufa. So no twongera okuba nga tuteeka mwana muwala ono musaala. Bwe tuddawo ku saidi ya mwana mulenzi amanyiddwa nga Daddy Andre, ye ebintu bye munnange bikusobera. Twali tuli awo omwaka ogwo oguwedde ne waggwawo story ey'abaana bawala abali bagamba nti omukulu ono yali agenda mu maaso n'okubaka basanya buli we bagendangayo gy'ali abakolera ennyimba. Jjukira nti producer Nakinkumulamba era ng'alidde awards eziwera mu ggwanga lyattu Uganda. Yes, omusango ogwo simanyi oba byakomawa naye nga bangi bavaayo abawala abawererako ddala nga kigambibwa mbu buli we bagendanga ewuwe okukola ennyimba oba bayambeko okuproducinga ennyimba yaddanga mu kukola ki mu kubasaba kaboozi nga ayagala bintu byakubafenka kuba meketa kuba swampata. Ekintu abamu kibatakkiriziganya nakyo. Si y'ensonga yokka gye tuze tulabamu Daddy Andre. Waliwo omukyala eyavaayo n'ajja n'omwana ng'emikolo gyabwe gyakaggwa. Omukyala oyo n'ategeeza nti omwana oyo wa Daddy Andre ye tayagala kwonoona maka ge wabula ayagala Daddy Andre atwale obuvunaanyizibwa bwe. Omwana yali mu myaka nga 7, 8, 9 bwe watyo era twawulira Daddy Andre engeri gye yayogera ku ssimu ng'ayogera n'omukyala oyo ng'eraga nti yandibanga kituufu omukyala yali akola ki, yali amumanyi. Eyo nayo ensonga yaliko awo weewaawo nga bangi era baamaliriza nga bagamba nti Daddy Andre yayogera bubi n'omukyalo oyo ku nsonga eyo. Twali tukyali awo ku bya Angela Katatumba nabyo twabiraba ng'era ensonga emu ku ezo ezaabawula ya Daddy Andre okubanga agaana okugenda okwekebeza akawuka akamukenenya ng'omukyala Angela Katatumba bwe yali asabye. Eyo nayo nsonga yali nkulu nnyo. Omuntu afaayo eri obulamu bwo ekyo ekintu ekikukyaya muntu eyo teba nsonga nnene, kintu kiba simple nnyo, kiba kyangu nnyo kubanga kiba kiraga nti someone is responsible. Okitegeera naye ate ye yagaana bugaanyi n'agamba owaaye kantegeko kakokola tondeka nyuma ekiwejjowejjo ng'asibidde ewa Nina Rose. Kati essaawa eno geega amawulire agali mu nkubo nga tegawoomya wadde ettooke mu ngeri emu oba endala, naye nga byonna tulina kuddira Nina Rose tubeere nga tumuteeka mu ssaala kozi tuze tumulaba ku TV ez'enjawulo nga atunnyonnyola ng'omukulu ono wazze akyusa obulamu bwe ate nga naffe tukirabyeko. Bangi bagenze nga mu maaso okubanga ate bagridinga ebifaananyi bye nga balaga Nina Rose ow'ebbanga liri ettono emabega ne balaga Nina Rose ow'akaakati nga mbutuufu abadde akoze n'ettama. Okitegeera ewa Daddy Andre era nga bagamba Daddy Andre abadde n'ebirungo. So ssaawa eno mukazi wattu agenda facinga ekintu ekizibu ddala. Tukirabyeko naffe bennyini abantu ba bulijjo abatali baserebu tu experiencing ekintu kino, naye jjukira nti ono abadde amusitudde waggulu ddala ng'ali mu bbanga era nga ku Facebook page ye ne ku Instagram abadde nga amuteekayo ng'amuwaaniriza buli kiseera ng'era omuntu awaana omwagalwa we. Essaawa eno akoze ki? Amukubye ennume y'ekigo. Embeera yo bwetyo bwefaanana naye byonna byakubanga ate tuteeka mu ssaala. Naye banange abaami nammwe mweddeko bambi kati mwagala ffe tukole tutya? Nze waliwo bituuka ne mpulira nga sibitegeera. Mwagala abaana b'abandi bakole batya banange? Abakyala kizibu nnyo omukyala okubeera mu bufumbo n'agamba nti kati agenda kwenda ebiseera ebisinga siganye benda naye kizibu agenda ogamba nti asale wakikole aba alina ensonga ezimu backinga up. Naye mwe abasajja mwe mwonoona buli kimu. Omwana abandi omuwadde essuubi ogenze ewaabwe okyadde abe waabwe bakulabye akyusizza obulamu ku lulwo azze mu layini ku lulwo buli kimu akikoze. Yesu okyusizza obulamu bwe naye omulese mu bbanga yakole kiyedde. Mukama Katonda wa Isirayiri
ago gegamu ku mawulire agagenda maaso kubanga ate gatambula naye nga sigakoze katogo ngenda kubanga ate nnyongera okusaba tula n'olugambo olulala nga bwe tukyakwasaganya zino ensonga oye mugole nga bw'omulengera bw'otyo naye akkiriza bagende ewaabwe bakyale ne yeerabira nti ekigudde waagundi n'enkya kisobola okujja weewaawo ffena twagala ebirungi ffena twagala okubaako obulungi naye nga teweerabira nti abakulu bano be bakoze eki be bagenze maaso kubanga ate bateekamu ensimbi abajjokama era nga bakutegeeza nti naawe ali e Dubai ensonga zo bazikwasaganyiriza ddala bulungi wuliriza bulungi akalangaako kwata bulungi ennamba ezo togenda kubanga ate wejjusa. Abakyala n'abaami aba Jokam Logistics and Tours International bakikukoledde anti bano bakutuusako emigugu gyo okuva mu ggwanga erya Turkey okutuukira ddala wano mu ggwanga erya Uganda oli musuubuzi odiringira mu ngoye z'abakyala z'abaami oba z'abaana omuli ensawo engatto abaya ne shaliya suuti saati t-shirts wamu n'enkofiira babikutuusako ku bbeeyi ensaamusaamu ate mu budde bakubire ku nnamba z'essimu +053 574 368 oba +256 708 basange ku offices zaabwe ezisangibwa wali mu kibuga Kampala ku New Taxi Park Building room number 689 Namirembe Road beba Jokam Logistics and Tours International okukuwonya abafere.